neyanziza nnyo era twebaza omutonzi kubanga buli kaseera tusobola okusisinkanya nga tukyali balamu. Abandaba n'abangoberera nkomyewo nate twogere mu nsonga zaffe nga bwe tuzitambuza ez'oluganda. Balunze n'ekisoko ekigamba nti okwata mu lwengabi. Ekisolo kye bayita engabi kyo bwe kiba kiyise omuganda ayitawo olugendo. Kati buli wagga nti nkutte mu lwengabi ng'omanya nti atandise atambudde, oba abamu kye bayogera ennaku zino nti atandise ekkubo oba atandise ebbalaba boka bakyogera. Olugendo kitegeeza kubanga otambudde okuva wobadde osiisidde n'osimbula n'ogenda. Neyanziza nnyo okuba nga mumpuliriza n'okuba nga mungoberera. Mukama Katonda atwongere mu maaso tujja bitambuza nga tukyali balamu. Ssaabasajja Kabaka awangaale.